Atendereza bagurumizwe okitaffe ne mama namugereka abango obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala nkusindika ekitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi ddembe nkusindikira eddembe mbogombogo kyewagula erizala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mbiti byamwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe ebyenjawulo nate kwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli waddembe okubuza mutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera nga owuliriza osaba obusune mugulu kaawe yongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Ebbaluwa yakadde kano nga tinaba kubeera ng'etandika tusaba okole ekikoowe ekya bulijjo nga olaba oyingiza ekitangaala mu nnyindo ate ng'ofulumya ekizikiza era mu nnyindo. Weewaawo yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya ekizikiza. Yingiza ekitangaala, fulumya ekizikiza. Yingiza ekitangaala, fulumya ekizikiza. Kwata ku mutima gwo owulize okukuba kw'omutima gwo. Tegeera obutukuvu obutudde mu maanyi ag'omwoyo wo atudde mu mutima gwo. Jjukira baakugamba nti yeekaalu ya Katonda etudde munda yo. Omwagalwa baali tebakulimba naye ate baakubuzaabuza ne bakulowoozesa nti ali mu ggulu. Eggulu lye baatakulaga ne bakulowoozesa nti kyekyo ky'olaba waggulu, ne batakutageeza nti eggulu ly'onoonya litudde mu mutima gwo. Omwagalwa kwata ku mutima gwo owulirize ettonde ery'obutukuvu erikutuddemu buli kadde osobole okubeera nga odda mu maanyi ag'omwoyo wo oyo atudde mu nsi yo. Ebbaluwa okuva ewa maama waffe Nattimba egenda bweti. Mbalamusizaako mwenna abantu abatudde ku sseŋŋendo Nattimba. Yenze eddoboozi erya sseŋŋendo Nattimba. Abaagalwa, muwulirize mu bbanga lyange, muwulirize mu bivuga byange, ebyo ebivuga mu bwengula obwo bubeetoolodde. Abaagalwa, muli kitundutundu ku sseŋŋendo eno Nattimba, muli kitundutundu ku nze, era nga geega amazima agatalikyuka, kubanga bangi ku mmwe mutambuza obulamu bwammwe nga mubutadde mu mutwe. Mu kubeera nga mutambuza obulamu bwammwe nga mubutadde mu mutwe gwammwe, mwabulwa okubeera nga mugattaganya wamu n'ekitundutundu ekikola obulamu bwammwe, amaanyi gammwe, ekisa kyammwe, empulira yammwe. Abantu bangi bayina akatambaala ak'okubeera nga tebamanyi amaanyi ga obuntu bwabwe, bayita element forces. Tebamanyi nti nga bayita mu maanyi ag'obuntu bwabwe bwe babeera bumu wamu nange, bwe babeera bumu wamu ne sseŋŋendo Nattimba, bwe babeera bumu wamu n'obulamu. Abaagalwa, amaanyi gano ag'obuntu mu Lunyaanyimbe ge muyita elemental forces, abaagalwa, gatudde mu kiwato kyammwe. Wano we watudde ebirowoozo ebitannaba kubeera nga ebirowoozo n'empulira ebitannaba kubeera nga bitondebwa mu nsi yammwe eya wabweru. Wano we mutudde amayengo ag'ensente abangufu, oba we watudde amayengo ag'obwamukoka bwammwe. Mukadde ke kamu mu kiwato kyammwe oba kye muyita abdomeni mu Lunyaanyimbe, abaagalwa, mutuddemu obusiifu obw'omunda obubayamba
okusobola okubeera nga mubeera bumu wamu n'obulamu bwonna obutudde ku sseŋŋeno Nattimba wamu n'ebyo byonna ebimukola. Abaagalwa, mumanye kino nti mu masekkati gw'ekiwato kyammwe watuddewo obulongo bubiri obutudde mu busukkulumu bwabwo, nga weemutudde weemutudde ensozi n'ebikko eby'obulamu bwammwe obw'empulira, era akadde ke kamu mwemutudde amayengo agassibwa, era ekitundu kino kye kimu kye kikola omusingi gw'okubeerawo kwammwe, okubeera bumu wamu n'obulamu bwonna, okubeera bumu wamu n'obusirifu, n'okubeera bumu wamu n'amayengo ag'obutonzi agakuyamba okusobola okubeera weggulirawo ebyo byonna bye weetaaga mu lugendo lwo. Mu ngeri eno omwagalwa, nkusaba kirira wamu nange oyingire mu mubiri gwo. Kirira wamu nange oyingire mu mubiri gwo. Genda mu kiwato kyo. Mu lubeberye wuliriza nga emigulu gyo gikuzeeko emirandira nga giyingira mu nda yange. Beera bumu wamu nange nga oyita awo wonna w'obeera olinnye. Wuliriza amayengo gange. Buli kintu kyonna kiri bumu wamu nange era nga kiri kiramu, nga mwemuli ettaka, mwemuli enjazi, mwemuli emiddo, mwemuli emiti, mwemuli ebisolo. Buli kintu kyonna kiramu, era buli kintu kyonna kitambulira mu magezi agali ku mutendera ogumu oba omulala. Abaagalwa, leka omubiri gwo gubeere bumu wamu n'obulamu bwonna obukola egganda eryawamu. Abaagalwa, nsaba mbategeeze nti muyina amaka wano ng'abaana b'abantu, era nsaba mufuna okutegeera n'okumanya nti ebiseera ebisinga muyina empulira ebalowoozesa nti temuyina mirandira, era nti temuyina maka, tebuyina buvo. Empulira eno ebalimu. Mu ngeri eno mutandika okubeera nga mwebuuza kiki kye muyina okubeera nga mukola wano, era muli muki ogwabaleeta okusobola okubeera nga mutuukiriza. Abaagalwa, mbasaba mutandika okubeera nga mulaba obulamu bwonna obubeetoolodde, nga mufuna okutegeera n'okumanya nti bwonna bulamu, era teweetaaga kubeera nga weeraliikirira eri ekintu kyonna, kubanga buli kintu kyonna kiringa bwe kiri, kitambulira mu bulamu, kitambulira mu bwa ssenseko n'obwannanseko okusobola okubeera nga kituukiriza ekiruubirirwa kyakyo. Mu ngeri eno nsaba mukadde kano, teeka essira lyo eri ekiwato kyo, sa ekikkoowe ng'oyingiza omukka mu ngeri ey'obukkakkamu. Omukka guno gugende eri nnamuziga w'ekiwato kyo. Laba ng'oli bumu wamu n'obutonzi. Wuliriza amaanyi agagakka nga togasonzeemu oba nga togeebuuzizzaako oba nga togeemulugunyizaako, kubanga y'ensonga lwaki oli mulamu, y'ensonga lwaki oli wano. Omwagalwa, beera bumu wamu n'obutonzi, era okkirize buli kintu kyonna kisobole okubeera nga kirabirirwa. Gezaako okulaba nga otegeera nti oli waka wamu nange. Omwagalwa, ndi maama wo, era nga nsobola okukulabirira. Osobola okubeera ng'oli bumu wamu n'oluyimba lwange olw'obutonzi. Mu ngeri eno weebuuze ekibuuzo. Nnyimba ki zino
maama zaayogerako. Omwagalwa, yongera okubeera nga okkirira mu kiwato kyo. Tandika okubeera nga oteebereza amagezi agatudde mu kiwato kyo, awo ewagattaganya amagulu go abiri. Twalawo ebirowoozo byo byonna bisobole okubeera nga bikakkanira mu kifo ekyo. Omwagalwa, wuliriza amagezi ago nga gatambulira mu muwundwa ogwa engattaganyo y'ebigere byo mu kiwato kyo. Omwagalwa, wano w'ogenda okubeera nga ozuula nti oli bumu wamu nange, ng'oyita mu kakulenge akasembayo akateekawo emirandira okuva eri ggwe okubeera nga giyingira eri sseŋŋendo Nattimba. Oleke era weggyemu empulira zonna ez'okulowooza nti oyawukanye, otandike okubeera n'empulira ekuwuliza nti owanirirwa. Omwagalwa, mu ngeri eno teebereza omusota nga gwetoolodde eri ekiwato kyo eky'omunda. Omusota, omwagalwa, ekisolo ekituddemu amaanyi ag'obugugube mu ngeri emu oba endala, naye ekisolo kino kituddemu amaanyi ag'obwannaggwano bwa sseŋŋendo Nattimba. Kiyina amaanyi mangi era kabonero akatuddemu amaanyi ag'okwagala, amaanyi agakuyamba okusobola okubeera nga ofuna ebyo byonna by'oba oyiseemu mu bulamu bwo, okubeera nga obeera katugambe n'enjokyo eri ensi yo oba maaka ez'enjawulo mu lugendo lwo. Oba okitegera? Naye mukadde kano sigenda kubeera nga njogera eri omusota nga akabonero ak'ekikemo. Nedda. Nkusaba teebereza buteebereza musota nga gwetoolodde munda w'ekiwato kyo oba nga gwetoolodde munda gwa abdomeni yo, eri abo abategeera ekyo. Omwagalwa, sa ekitiibwa eri amaanyi g'ekisolo kino. Wuliriza amaanyi g'ekisolo kino okuviira ddala ku mubiri gwakyo nga kigutuddemu. Wuliriza ekisolo kino kye bayita omusota ogukutuddemu, engeri kye guli mu ngeri ey'obutonzi. Omusota gutambulira ku ttaka, gutambulira wansi w'ebikoola eby'ebimera eby'enjawulo n'embibira. Era omubiri gwonna ogw'omusota gubeera bumu wamu n'ettaka, gubeera bumu wamu n'enjazi. Obulamu bw'omusota, abaagalwa, buli bumu wamu nange Nattimba. Omusota kitonde kigezi era nga kiyina amaanyi gonna aga sseŋŋendo Nattimba. Gonna gatudde mu mubiri gwakyo era nga gusobola okubeera nga guyingiza ekitangaala era ne gugabanya ekitangaala eky'obutonzi bwonna mu butonzi bwonna waggulu ne wansi. Abaagalwa, muteebereze amaanyi gano ag'omusota nti g'amaanyi nnyo nnyini ddala, era gatuddemu amaanyi ag'obwannaggwano ogw'obwa sseŋŋendo, amaanyi ag'obwakiwanuka n'amagezi gaago, gonna gatudde mu musota guno. Mu ngeri eno, mpola mpola tandika okubeera nga okozesa ebirowoozo, yanjuluza omusota guno nga guva mu kiwato kyo
gutandika okubeera nga gweyanjuluza mpola mpola nga gwambuka enkiziyo mpola mpola nga weguva ku mutendera ogw'olubuto paka ku mutendera ogw'ekifuba kyo. Wuliriza obukkakkamu obw'amaanyi ago. Omwagalwa, fuula omusota guno mu bunene bwonna bw'oyagala oba mu butono bwonna bw'oyagala, kyonna ky'oyagala. W'obeera nga owuliriza oba w'obeera nga mu kukola kino ng'owuliriza amaanyi g'amaanyi nnyo, omwagalwa, kola sayizi y'omusota gw'oyagala mu birowoozo byo. Omusota guno ndabirwamu ey'amaanyi ag'obutonzi agatudde mu ndaayo. Wokkiriza amaanyi gano gasobole okubeera nga gayimusibwa eri enkiziyo mu ngeri ey'obukkakkamu nga toggakase. Omwagalwa, ojja kulaba kiki ekibeerawo eri ensi yo ey'omunda. W'obeera nga oyina empulira yonna ey'enkonge yonna mu lugendo lwo oba mu nsi ye ey'omubiri gwo, katugambe oba mu lubuto lwo oba mu kifuba kyo oba mu kamiroko oba wonna w'oba osanze, buuza omusota ogwo ogukutuddemu. Kiki ky'oyagala okubeera nga mmanya? Kiki ky'oyagala okubeera nga oŋŋamba olwaleero? Wa we nsobola okubeera nga ntegeera awankwatidde wansi? Era kiki ky'oyagala okubeera nga ndaba? Omwagalwa, weesiga omusota ogwo kubanga ye nnamuziga ey'amaanyi go ag'obutonzi bwonna. It's your primal energy ey'obutonzi bwo. Teebereza nga omutwe gw'omusota gweyongera okubeera nga gulinnyalinnya. Kati laba nga gutuuse waggulu w'omutwe gwo. Wuliriza ekikolwa eky'okubeera nga onunuddwa nga kiri eri ensi yo. Omwagalwa, omusota gujjamu ebirowoozo ebiyitiridde, embeera ey'okubeera nga weemulugunya okuteetaagisa n'okweraliikirira eri obulamu bwo. Omusota bwe butuukirivu obukukola era nga tegwetaaga kubeera nga gwennyonnyolako. Omusota kye kikula kyo eky'amaanyi g'ag'obutonzi, kubanga y'ensonga lwaki omusota ke kabonero akawonya, era y'ensonga lwaki abaddagala zammwe oba aba physicians zammwe bakozesa akabonero ak'omusota. Kino bakimanyi. Ng'omaliriza, njagala kubeera nga njogera bino awamu. Abaana b'abantu bali mu nkola oba bali mu makyusa agagenda mu maaso, era nga kino mukiwuliriza, era nga tubasaba mukozese empulira eyo ey'okukoowoolebwa okusobola okubeera nga mugatta ettaffaali ku nkyukakyuka ezigenda mu maaso. Abaagalwa, muteekeewo ekyo kyonna ekisoboka okubeera nga muzaala bujja amagezi amaggya eri obulamu bwammwe n'eri sseŋŋenda eno. Abaagalwa, kubanga ebiseera ebisinga kibeera kya bulumi, n'abantu bangi batambuliza emitwe gyabwe nga tebali bumu wamu n'ekibagatta mu butonzi. Abaagalwa, kye kigenda mu maaso, enkyukakyuka zino
zigenda kubeera nga zibaleetera embeera etagenda kubeera nga ebaleetera mu bwetengeredde mu nsi yammwe, naddala abatambuza obulamu bwammwe mu mitwe nga temukozesa mitima. Abaagalwa, kino ekigenda mu maaso tewaliiwo akisobola kubeera ng'akiyimiriza. Eri abo bonna abali bumu wamu n'ensibuko era abayina amazima ago ageetaagisa agatandikibwako, mwanirize Nattimba okusobola okubeera nga abakulembera mu lugendo lwammwe olw'okuzaalibwa obujja okugenda mu maaso. Abaagalwa, mubeere n'obwesigwa ku bigenda mu maaso, mubeere n'obwesigwa eri mmwe, kubanga muri wano okusobola okubeera nga mubeera bamulerwa abayamba abalala okusobola okubeera nga nabo bazaalibwa bujja. Ogwo gwe mulimu ogumpa oba naawe ogubawa essanyu mu nda yammwe. Abaagalwa, tubasaba muleme kubeera nga mwezibira kkubo nate. Mbeetaaga era nga musobola okubeera olutindo wakati wammwe obutonzi n'abaana b'abantu. Olutindo olwo lwetaagisibwa era lwe lugenda okubeera nga luzzaawo obwetengeredde. Omwagalwa, kino kyandibanga si mulimu gwo, naye kozesa empuliraayo eyeberezze, oleme kulowooza nti kiina kubeera nga kibeera ku bibegaabega byo. Nedda, kisobola okubeera ekiwewuka era ekintu ekyangu. Wewekkiriza gwe kennyini n'osobola okubeera nga obeera kwagala mu buli kintu ky'okola. Mu ngeri eno osanga ekkubo lyo, ate mu kusanga ekkubo lyo n'obeera nga ogatta ettaffaali ku kifaananyi ekinene. Omwagalwa, weesiga obutonzi, weesiga essenga w'omutima gwo, koowoola omusota oba obwamagobwe ng'Abaganda bwe mubuyita, busobole okubeera nga bukuwa obwerufu mu bulamu bwo. Mbeebaza ku lw'obudde bwammwe. Weewaawo, practice tugenda gikola bwe tuti. Kola ekiruubirirwa n'ekiruubirirwa nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange omutukuvu, nkoowoola abaluŋŋamya bange, bajjajjange, mbw amayembe amazadde era mbw emizimu emizadde era emirungi, amayembe amazadde era amalungi, emisango emizadde era emirungi, abalongo abatonda abazaale n'abawunde. Mu ngeri enjawulo nkoowoola omulongo Magobwe wamu ne maama wange Nattimba. Sa ebikoowe 9 ebya bulamu. Ng'omaze okubeera nga ossa ebikoowe 9 eby'obulamu, teebereza Magobwe nga ali mu kiwato kyo era nga yeezinze. Sa ekikoowe ekya bulijjo nga oyingiza ekitangaala kisobole okubeera nga kikka ekya zaabu, kisobole okubeera nga kikka eri ekiwato kyo. Laba nga amagulu go gakuzeeko emirandira, giyingire eri maama waffe Nattimba, gisobole okubeera nga gituuka eri omutima gwe, omulunyaanyimbe kye muyita earthcore. Wuliriza amaanyi ago, wuliriza obumu bwo wamu n'amaanyi agakola obutonzi bwonna. Ng'omaliriza okukola ekyo, laba omusota guno oba obwamagobwe obutudde mu kiwato kyo nga butandika okubeera nga bweyanjuluza. Mu kweyanjuluza butandika okubeera nga bulinnya mpola mpola okuyita mu nzizi za enkiziyo. Ekifaananyi ngenda kubeera kyenkozesezza oba kyengenda okubeera nga nkozesa ku vidiyo oba mu WhatsApp, mukikozese okubeera nga muteebereza. Naye bino bikozese ng'azannya firimu mu birowoozo byo. Laba omusota nga gukola ki? Nga gulinnya. Buli w'osanga nga olaba mu kulinnyisa omusota nga ogulaba mu birowoozo byo nga guyina engeri we gukattira,
gubuuze ki ekyokukola ng'okozesa ebirowoozo byo. W'otuuka awo then gusabe gusobole okubeera nga gujjawo enkonge zonna. Leka gutambule era gulinnye paka gutuuke mu kifuba kyo. We gutuuka mu kifuba kyo gusobole okubeera nga gubeera bumu wamu n'omwoyo omutukuvu. Wuliriza amaanyi obwamagobwe bwo obukutuddemu. Wuliriza amaanyi ag'obwakatonda bwo. Embeera yonna gy'obeera owuliriza, sayizi yonna gy'obeera oyagadde okubeera ng'okola omusota ogwo oba obwamagobwe bwo bukole mu birowoozo byo. Bw'olaba nga okoze munene nnyo nga owulira amaanyi gukendeeze kyonna ky'obeera osazeewo. Bw'obeera omaliriza okubeera nga ova kakulenge ak'okumutima, tambuza omusota guno guyite ku kamiro guyambuke paka waggulu w'omutwe gwo. Ogutuuka waggulu w'omutwe gwo leka gutuuke gutuuke ku liiso lye ery'omukaaga, ate guteekewo amaanyi gaago n'okuwa endabiso oba obwerufu mu nsi yo. Ate gumale guyambuke gugende paka eri akakulenge ak'omusanvu akali waggulu w'omutwe gwo. Mu ngeri eno gusobole okubeera nga gukuwa empulira eyo ekuyamba okusobola okubeera nga oyina empulira ey'okubeera nga ova mu busibe. Weewaawo. Bw'olaba nga omaliriza then wuliriza ebigere byo osobole okubeera nga ova mu nsi yo ey'omunda okomewo eri obulamu bwo obwa bulijjo. Oli wa ddembe okukikola emirundi gyonna gy'oyagala. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.